amawulire g'ebyobusuubuzi nga gakutuusibwako Samona. This is soda, the ultimate refreshment. Omwoleso gwa Bride Groom okuteekebwa kampuni ya Vision Group ogw'omulundi ogwokutaano ogw'omwaka guno guggwedde mu Bugomu we balaba abantu okuba abangi ennyo abagwetabyemu nga muno mubaddemu abaze okwolesa nabo abaze okugula n'okulaba ku bintu eby'enjawulo ebyoleseddwa. Omwoleso guno gubadde ku bangi beewanguliremu ebirabo omubadde amasimu tikiti z'ennyonyi n'ebirala bingi era ng'oluvannyuma abantu bakuŋŋaanya okulaba ku boolesa emisono egy'enjawulo. So we looked at visual appeal, innovation and customer care. Akulira enkola y'emirimu Vision Group gy'abeesinda nabo yeebazizza bonna abasobozesa okwetaba mu Omwoleso guno n'abakozi ba Vision Group abasobozesezza Omwoleso guno okuba ogw'amaanyi. Thank you very much our sponsors and thank you very much all the people who have been coming here for the last 3 days. Akulira abakitunzi ba Vision Group Susan Nsibirwa y'omu ku bakwasiza abawanguzi ebirabo n'abeebaza okukolesa obulungi era n'abasaba ne ku mulundi ogujja babeere bangi ate bongeremu amaanyi. Without senior management approval, some of us would not be standing here. So thank you for honoring us. Sempuma Joseph yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.